Lukka Essuula 10. Ebyo bye byaggwa, Mukama waffe n'alonda abalala 72, n'abatuma babiri okumukulemberamu mu buli kibuga ne mu buli kifo ye yennyini gye yanaatera okugenda. N'abagamba nti, ebyokukungula bingi naye abakozi batono. Kale musabe nannyini byakukungula asindike abakozi mu nnimiro ye. Mugende, mbatuma nga mulinga endiga ento mu misege. Temugenda na nsawo eterekebwamu nsimbi, newankubadde ensawo ng'eyabasabiriza, newankubadde engatto. Era temulwa mu kkubo nga mulamusa abantu. Buli nnyumba gye muyingirangamu, musookenga kugamba nti, emirembe gibe n'abantu b'omu nnyumba eno. Singa eribaamu omuntu asaanira okufuna emirembe, emirembe gye mubaagalizza girisigala naye. Bw'atalibaamu, giridda gye muli. Mu nnyumba eyo mumubanga musula. Mulyenga era munywenga bye babawa, kubanga omukozi asaanira empeera ye. Temukyusanga kisulo. Bwe muyingiranga mu kibuga ne babaaniriza, mulyenga emmere gye babawa. Muwonyanga abalwadde abali mu kibuga ekyo, era mugambanga abantu baamu nti, obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde. Naye bwe muyingiranga mu kibuga ne batabaaniriza, muyimiriranga mu nguudo zaakyo ne mugamba nti, n'enfuufu ey'omu kibuga kyammwe etukutte ku bigere, tugibakunkumulira mmwe. Naye mumanye kino nti, obwakabaka bwa Katonda busembedde. Mbagamba mmwe nti ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Sodoma kiriddirwamu okusinga ekibuga ekyo. Oli wa kubonaabona ggwe Korazini, ennaku za kukulaba ggwe Betusayida. Ebyamagero ebyakolerwa mu mmwe, singa byali bikoleddwa mu Ttiiro ne mu Sidoni, abantu baayo bandibadde baayambala ebikutiya ne beesiiga n'evvu okulaga nti beenenyezza. Ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Ttiiro ne Sidoni biribonerezebwa katono okusinga mmwe. Ate ggwe Kafarunawumu, oligulumira okutuuka mu bire? Nedda, ogenda kussibwa wansi emagombe. Awulira mmwe ng'awulidde nze, era anyooma mmwe ng'anyoomye nze, ate anyooma nze ng'anyoomye oyo eyantuma. Awo abayigirizwa 72 ne bakomawo nga basanyuka, ne bagamba nti, Mukama waffe, n'emyoyo emibi gyatuwuliranga nga tukozesezza erinnya lyo. Yesu n'abagamba nti, nalaba Sitaani bw'agwa ng'alinga okumyansa okuva mu ggulu. Laba mbawadde obuyinza okulinnya ku misota ne ku njaba ez'obusagwa, era mbawadde okuwangula amaanyi gonna ag'omulabe. Tewali kintu na kimu kiribakolako kabi, naye muleme kusanyuka, lwakuba nti emyoyo emibi gibawulira. Wabula musanyuke, kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Mu kiseera ekyo kyennyini, Mwoyo Mutuukirivu n'ajjuza Yesu essanyu. Yesu n'agamba nti, nkutendereza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezi n'abategeera, n'obimanyisa abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bw'otyo bw'ayagala. Kitange byonna yabimpa. Ate nze Mwana tewali ammanyi okuggyako Kitange, era tewali amanyi Kitange okuggyako nze Mwana, n'oyo gwe mba njagadde amanye Kitange. Awo Yesu bwe yasigala n'abayigirizwa be bokka, n'abakyukira n'agamba nti, muli ba mukisa okulaba bino bye mulaba. Mbagamba nti abalanzi bangi ne bakabaka beegomba okulaba bye mulaba ne batabiraba, n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Awo omunnyonnyozi w'amateeka n'asituka, n'agamba Yesu ng'amukema nti, Muyigiriza, nkole ki okufuna obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti, kiki ekyawandiikibwa mu mateeka ga Katonda? Osoma otya? N'addamu nti, yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'amaanyi go gonna, n'amagezi go gonna. Era yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala ggwe wennyini. Yesu n'amugamba nti, ozzeemu bulungi, kolanga bw'otyo olifuna obulamu. Kyokka omunnyonnyozi w'amateeka olw'okwagala okulaga nti ky'abuuzizza kisaanidde, n'agamba Yesu nti, muntu munnange oyo y'ani? Yesu n'addamu nti, waaliwo omuntu yali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko, n'agwa mu batemu. Ne bamwambulamu engoye, ne bamukuba, ne bamuleka ng'abulako katono okufa, ne bagenda. Ne wabaawo kabona, era naye eyaserengeta mu kkubo eryo, n'amulaba
n'amwebalama n'ayitawo. N'Omuleevi yakola bw'atyo, bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amulaba n'amwebalama n'ayitawo. Naye Omusamaliya eyali ku lugendo lwe n'atuuka waali. Bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera, n'amusiba ebiwundu ng'amaze okubifukamu omuzigo n'omwenge ogw'emizabbibu, n'amussa ku nsolo ye eyeebagalwa, n'amutwala mu nnyumba y'abagenyi n'amujjanjaba. Ku lunaku olwaddirira n'aggyayo denaali 2 n'aziwa nannyini nnyumba, n'amugamba nti, mujjanjabe, sente zonna z'olikozesa nga zisukka ku zino ndizikusasula amadda. Ani ku abo abasatu gw'olowooza nti ye yali munne w'oyo eyagwa mu batemu? Omunnyonnyozi w'amateeka n'addamu nti, oyo yamukwatirwa ekisa. Awo Yesu n'amugamba nti, naawe genda okolenga bw'otyo. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali mu lugendo lwabwe, Yesu n'atuuka mu kyalo ekimu. Omukazi erinnya lye Malita n'amukyaza mu nnyumba ye. Malita yalina muganda we ayitibwa Maliya. Maliya oyo n'atuula kumpi n'ebigere bya Mukama waffe, ng'awuliriza ekigambo kye. Malita yali atawuka mu mirimu mingi, ng'aweereza. Malita n'agenda awali Yesu n'agamba nti, Mukama wange, tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka? Kale mugambe kannyambe. Mukama waffe n'amuddamu nti, Malita, Malita, weeraliikirira era otawaana mu bingi. Naye ekyetaagibwa kiri kimu. Maliya nno ye alonze omugabo omulungi ogutali muggyibwako.